eddagala lyekibi. Sorry nkusaze nkuyingiddemu. Naye ky'oleeta kyembadde ndeeta. Okkiriza Yesu kiri ne kifuluma. Kasita akyala kkiriza nga we yakyalira the Samaritan woman. Kasita Yesu anaakukyalira n'omukkiriza n'ayingira mu bulamu bwo. Kyonna kyonna kye bayita okuyaayana okubadde okw'omubiri kuvaawo. Kasita anaafugira muggwe n'omukkiriza n'ogamba kyobola tuba twatula tugamba I take you as my Lord. Ekigambo kye bayita Lord kwe kuba mukama wange mu Luganda. Kutwala okuba mukama wo kitegeeza kyayogera kyokola. Kasita Kristo ayingira muggwe n'ogamba kati nkukkiriza obeere mukama wange. Gy'ongamba olaga gye ndaga. Oyo yatta ennyonta y'ekibi yekka. Ebigambo ebirungi tebijjaawo kibi. Ne bwe natutuuza ne tukansolinga kyovola bakati ojasanga nga abantu bonna be bayita abasoma mu kansolinga business mu America gyeri kubanga bagoba emizimu bakendedde. N'abali bagoba emizimu bafuuka bakansala. Nabo bagenze ne bakola koosi. Nabo kati bakansolinga. Mu kifo ky'okubirabira mu spiritual realm. Bakiziza mu physical. Bakirabira mu physical. Kyovola manti oyetaaga betazi counseling. Nti omuntu bw'anaagira bwana bagamba nti muli wa bisiyaga bamugamba oli muli wa bisiyaga. Kati kutwale wa Pastor Bujjingo yamanyi okwogera n'abantu abeetaaga okuva mu tewali kye twogera. Teri. It's a demon eyina oggobwa. Don't tolerate chase. Chase. Bible etugamba etya munaagobanga emizimu. Tegiriiko kutuula kwogera najjo. Yesu teyateesa buli be yasisinkana. Yesu talina gwawa counseling ku kibi. N'abantu abakkiriza Mukama waffe Yesu twagala obbaweerera amagezi okugezesa kye mwafuna test era nga bw'olaba nti emmotoka bazitesitinga buli kintu bakitesitinga. Makko 16 olunyiri lwa 17 lugambye nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Kasookedde okkiriza myaka emeka wagoba ddi ku muzimu? Lwaki ofuna okutya okugoba omuzimu nga ate tebagambye nti onoogobanga mu linnya lyo? Lwaki pasita weefudde kansala mu kifo ky'okugoba omuzimu